yonna George Sanga gikozesa naye ate era mu kiseera kyekimu njagala bagambe mubeere babuvunaanyizibwa mu tekinologiya oyo mulungi ddala mu byenkulaakulana naye ate bw'omukozesa obubi era aba ddala mubi. Abamu bamukozesa mu ngeri era gye mumanyi ku busimu buno ne baweereza ebintu ebitali birungi, ebintu ebitali bituufu, nga basaasaanya amawulire amabi, amawulire ag'obulimba. Bakikozesa nnyo mu ngeri eyo, gamba baba balina abantu bangi be balumya. Si kirungi kukola kintu bwe kityo. Juzi twabadde wiiki eyayita twatongoza campaign eya mental health. Mental health eno batugambe obulamu obwongo kwegamba bangi nnyo bagamba nti wakati nga miliyoni mbanga 14 abalinga tuli kugamba emitwe gyaffe sigamba nti nno omanyi omuntu bwaga nti omutwe mulwadde buli omu alowooza nti akuba mayinja. Nedda, si bwe kityo bwe kiri. Ate abali ku leve eyo be basinga obutono, abangi ennyo bali ku eno leve ya wansi. Omuntu n'omulaba ng'atudde awo tali bulungi naye yinza okuseka noga nti mugayaavu, so naaliko ebimuteganya eby'omu bwongo. Naye ebintu ng'ebyo bikola bubi obwongo bw'abantu. N'olwekyo mulekeraawo okukola ebintu ebirumya abantu abalala obwongo bwabwe, kubanga kikola bubi. Mukirowoozeeko nammwe bwe babanga bakikoze ggwe oba bakikoze omwana wo, bakikoze abeewuwo, koga ggwe oli kikusanyusa. Kati oluusi mufuna obuntu buno ne bubanga mulaba nti oba kisesa oba kyewuunyisa oba ki, naye n'okatwala era n'okatambuza ensi yonna ekalabe, koga naye wennyini bw'okikola bw'otyo naawe obanga akosezza. Kugamba ekintu ekyo twegendereze nnyo okulaba nti tetukosa bannaffe. Twagalane wano, omukyala atuyimbidde ennyimba ez'okwagalana n'okufaayo ku bannaffe. Tukikole, tujja kuba bulungi, tubeere mu mirembe. Tulina okujja ewaffe, kati wali muntu agenda kugituwa. Buli lwe tujja wano ne tukuŋŋaana mu Tabamiruka, wabaawo bingi nnyo ebyokuyiga, ne bafuna n'emikwano egijja okubakulaakulanya, ne bawanyisiganya amasimu, ne basobola okuba nti ate bye bakoze, bye bagenda okukola, n'emikwano egyo gye bafunye gye bakoze wano, gyakubayamba mu mirimu gyabwe oba mu maka gaabwe. Tukole emikwano bwe gityo, twesembereza abantu bwe batyo okusinga abantu ate abatuzza emabega. Njagala nnyo neebazizza abateeseteese omukolo guno n'abantu bangi nnyo. Sijja kukiddiriŋŋana ekyo minisita ayogedde ku bangi nnyo, naye nga njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza maama wange Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo kubanga akoze ku nsonga z'abakyala mu Buganda okumala ebbanga ddene ddala. Obwakabaka nga tebunnaba nakuzzibwawo bulungi omu ku abo abakyala abeenyigira mu nsonga ez'okuzzaawo Obwakabaka, era ne bwe bwaddawo ebintu bingi nnyo byali nga tebiri mu nteeko y'omu ku abo abeenyigira ku mirimu egyo. Kati abasinga ku ffe gye tuliko, gye tutambulirako ne tweyagaliramu. Mukyala Nkalubo era akyogeddeko, era ne kutuusa kati akyakola, naye ate nga mumulaba bwanyirira okufaako obufe takyuka.
yatandika dda okukola waawo n'abamu ku mmwe nga temunnaba kuzaalibwa naye n'okutuusa kati akyakola ki akyawagira emirimu gy'okulaakulanya Buganda. Era mu biseera ebyo nzijukira nze nyinza okugamba myaka 25 egiyiseewo naye ate ye yali yatandika nadda. Baakola nnyo n'omukyala omulala Apolonia Mugumbya naye ali wano. Apolonia Mugumbya oyo ku bintu by'abakyala mu Buganda muno yali nga wankizo nnyo awamu ne mukyala Florence Nkalubondo zataliiwo wano leero. Naye abakyala abo n'okutuusa kati bakyakola ebintu kwe tuyimiridde kwe tutambulira amagezi gaabwe. Baali bakolera mu buzibu bungi nga tewali na bano abavujjirizi bano nga tebalinawo nnyo nti bagenda kubavujjirira naye nga balina engeri gye basobola okufuna ssente batuuse kugamba abakyala babeere nga basobola okuyimuka mu bitundu ebyenjawulo okusobola nabo okuba nti basobola okukola emirimu gyabwe okulaba nti ensi yaffe egenda mu maaso. Mwebale nnyo bannange mwogedde ku day out naye nze ndaba ye day out. Mwagitandika dda day out mwagikola dda naye mukyala Nkalubo oyo ayiiya nnyo kyemmanya ajja kukola yate ekisingawo wano. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagaliza tabamiruka omwaka guno wa 2024 okutambula obulungi era ntwala omukisa guno okuggulawo tabamiruka ono mu butongole. Kama abawo omukisa. Minisita wa Gender wano ayogeddeko okugamba nti abaana kati abawobuwala bangi mu primary bebasingayo obungi naye ate bekituuka mu senior omuwendo ne gukendeera. Ekyo kitegeeza nti abaana baba bazadde babeefumbizza oba balekeddeawo okusoma ku myaka emitono. Ekyo tukikwateko nnyo kubanga abaana bano bwe batasoma ne bakoma bukomi mu primary 7 ne bateeyongerayo n'emikisa gye bafiirwa mu maaso bagimalako bagende ne ku university oba bakole ne courses endala vocational courses naye nga babeereko ne kye bafuna obuyigirize bwe bafuna baleme kukoma bukomi mu P7 nti bayiza okusoma n'okubala. Tweyongere waliwo n'abakola emisomo mingi nnyo emirala n'omwana bwe batatuuse mu university baganyibwa ate ku masomero amalala. Ensi ezimu nga waliwo gye bayita Germany bayita Jeremani mu Buganda eyo ensi eyo yakulaakulana nnyo naye nga yakulaakulanira ku vocational industry. Tugambe bwe bava mu S4 S5 awo nga waliwo emisomo mingi nnyo emisomo egyo nga bagyeyunira nnyo bangi nnyo bajja ate ne banga bafunamu ssente ez'amaanyi. So n'olwekyo tutunulira university kintu kirungi nnyo okugendamu naye bw'aba nga tatuuse mu university temugamba nti awo tukomye. Waliwo engeri endala omuntu gy'ayinza okweyongerako n'afuna emisomo eginaamu okumubangula asobole okugenda okukola emirimu eginaayimirizaawo ate amaka ge ye ng'omukyala ate era nga bakolaganira wamu n'omwami we. Era Dr. Angela ayogeddeko ku kya bad culture oba kugamba ebyobuwangwa ebiyinza okuba nga bikyakolebwa nga si birungi. Tulina ekisaakaate kati 7 nga kigenda mu maaso. Ekisaakaate ekyo kikolera nnyo ku buwangwa obwa Buganda naye nga tuteeka essira ku ebyo ebigasa kubanga era ffenna tukimanyi nti waliwo ebitali birungi si nti buli kya buwangwa kirungi. So tuteeka ffe essira ku ebyo ebijja okubanga bigasa ne tugaana ne
ne tulabira ddala nti ebyobuwangwa ebitakyagasa abaana leero oba ebibakola obubi tugambe nga bayogeddeko ku ekyo ekyokugamba nti abalenzi bwe baba bagenda mu maaso abawala basigale emabega bakole emirimu. Okukola emirimu si kibi naye tomusigazaaka butasoma lwakuba nti alina okukola. Tulinayo n'ebyobuwangwa ebirala ebitasaanidde ebibonyaabonya ebikosa obulamu bw'abaana ebirina okukola ki okuyimirira. So tukuza positive cultural practices eziri negative ne tukola ki ne ezikulusanya abaana ne tuba nga tetuziteekako sera. Tusobola kugamba nti lwakuba ekyo kyakolebwanga n'olwekyo kye tulina naffe okugenda mu maaso nakyo nedda. N'embeera z'abakyala mu by'okujjanjaba ekyo tusaba nnyo ministry eyongeremu okuba nti amalwaliro n'obulwaliro obutono buli kumpi kuba mu bifo omuntu gy'asobola okukola ki okutuuka amangu kubanga abantu abamu obulwadde nga bubakutte eddwaliro ery'okumpi liyinza okuba nga liri mayiro nnyingi nnyo naye basembeze services eza health okumpi n'abantu ate si busembeza bizimbe nti kino clinic ya health naye mubeere nga abasawo mwebali ate nga n'eddagala nalyo nga mweriri. Kirungi nti ku musomo guno mpulidde nti nesira tulisimbye nnyo ku mwana ow'obulenzi. Ekyo kikulu ddala kubanga embeera abawala ze bayitamu ezibakola obubi ziba nga kiviiridde ku mwana ow'obulenzi oyo gwe tutafuddeeko atabuuliriddwa bwe tulese okuba nti ye nga bw'ali omulenzi tufe ku muwala. So n'ekyo abalenzi nabo tulina obbafaako era ekisaakaate kuva dda nga tuyingiza abalenzi n'abawala naye olw'ensonga emu oba endala twafunanga abalenzi batono kubanga abantu abamu nga tebamanyi nti ekisaakaate ky'abawala n'abalenzi naye nga tutwala abaana bonna bajje okuyiga okukola ki okuba nti babeera mu misomo egyo egy'enjawulo egigenda obayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso kubanga tugamba nti omwana omuto omwana olina mukwata ku myaka egyo egy'obuto kugamba omuntu omukulu kye tuli nga tukuze kibanga embeera zaffe ze twayitamu mu buto ze zitutambuza nga tukuze n'olwekyo tulina okulaba nti omwana ono tugamba asoma n'abuulirirwa n'afuna ekintu ekiramu ddala ng'akyali muto n'akulanga ekintu ekyakimanye kati bw'anaasanga embeera embi ajja kugaana okugiyingiramu. Omwana ne w'omulekana kubanga era tajja kubeera naawe ebiseera byonna nti obeeraawo omugambi tokola kino tokola kiri ajja kubanga alina okuvaawo agenda asome asisinkane ne banne naye bw'obanga wamukuza mweyo engeri engeri gyasalidde okukulamu bw'anaasanga abanywa enjaga abanywa omwenge abakola ebintu ebitali birungi ebigenda okwolona obulamu bwe ne bw'abanga abalimu abasomeramu tajja kikola kubanga ki yakiyiga. So n'olwekyo kye tuba tulina okukola kubateekateeka basobole okuba nga basobola okuyimirirawo mu biseera byabwe eby'omu maaso nga basobola okweyogerera. Ebyenfuna ewaba abakyala bafubye nnyo era nsanyuka nnyo nti bakoze nnyo bambi bafubye nnyo abakyala bafubye nnyo mwebalire ddala kubanga emirimu gye mukola mingi nnyo ng'era bwe najjanga mbagamba nti buli mulimu gwonna gw'osobola okukola gukole kasa guba nga guyingiza ssente. Abakyala bakiwuliriza era bakola nnyo
abakyala bakoze ebintu ebyewunyisa bingi, baweerera abaana, bakoze bazimbye amayumba, bakoze bizinesi eza buli ngeri, bagenze mu byobufuzi benyigiddemu okusobola okwesalirawo ebibeetaaga okukolebwa. Bwe mubeera nga muli mu byobufuzi musobola okwesalirawo n'okukola amateeka ago agatabanyigiriza. N'olwekyo mugende nnyo mu maaso kutwala ensonga eyo nga nkulu. Tekinologiya, tuleese tekinologiya kati tukikolere nga tukikolera ku tekinologiya ono kakati aliwo, kubanga amasimu ge tulina tusobola okukolerako bizinesi, laptops ezo bw'oba ozisobole nga osobola okugyefunira, osobola okukolerako bizinesi ezikutwala mu maaso, osobola okucommunicatinga n'abantu ab'ebweru mu nsi yonna okozesa tekinologiya ono aliwo kakati. N'olwekyo bizinesi zammwe musobola okuzigaziya nga mukozesa tekinologiya ono kakati aliwo ku masimu, ku laptops, ku computers, ku kintu kyonna osobola okukikozesa okulaba nti otumbula ebizinesi zo, ate era n'okweyongerako okuyiga ebyo by'oba tomanyi nga abalala bye bamanyi bye bakola ate nga gwe tobimanyi osobola okubiyiga ng'okozesa tekinologiya kati aliwo. N'olwekyo abakyala mwenyigire nnyo mu nkozesa eno eyanguya obulamu. Tekinologiya ono azze yajja kwanguya bulamu, nti oleme kukoowa nnyo, oleme kutawaana nnyo, naye ate ofunemu. N'olwekyo temumugayaalirira n'abaana bammwe mulabe nti muba encouraginga okukozesa tekinologiya oba okumuyiga. Oweekitiibwa waliwo okwemulugunya okuva mu baami nti abakyala kubira omulanga abakyala, saagala tukole empisa embi. Abakyala bonna, buli mukyala gy'oligezaako nnyo okulaba nga weeyisa bulungi. Tekinologiya ono aleme kukola ki? Kwonoona bufumbo bwammwe, aleme kwonoona mpisa zaffe eza wano eza Buganda ennungi ennyo abantu bonna ze bazze nga beegomba, kubanga ku tekinologiya ono azze mulungi nnyo, naye ate bw'omukozesa obubi ayonoona ne mufuuka ekitagasa. Mulimu okuvuma abantu, okugeya abantu, okukosa abalala, ebyo byonna ng'era ne Nabagereka bw'akyogeddeko. Tekinologiya tumukozese mu kuyikulaakulana kwokka na kuyiga ebintu ebitutwala mu maaso. N'olwekyo abaami baffe tubayise bulungi, tugende mu maaso nga tubayisa bulungi, tuleme era bulijjo twajjanga tubagamba nti okufuna ssente tekitegeeza kweyisaawo oba kubeekulowooza nti gw'oli wa kitalo nnyo oba okuyisa abaami bammwe nga obubi. Mpulirayo kwota tuzifuna nti abakyala mutandise n'okukuba abasajja. Ekyo tekibangawo wano mu Buganda. N'olwekyo ababadde bakikola tubeegayiridde nti mukirekeraawo. Empisa zaffe wano ez'abakyala abalungi aba Buganda tuteeka ekitiibwa mu baami baffe. Era omukazi tolina ngeri yonna gy'oyinza kugalula mukono okuba musajja. Ezo tekiri wano mu Buganda, kiri mu mawanga malala. N'olwekyo abakyala tuddeyo ku mpisa zaffe eza wano eza Buganda Mukama ze yatukolera tuba bakyala bamuweero. Ate tuleme kumuwa mmere ate agambe nti yali. Naye badde nsaba buli mukyala waatudde atuulewo. Sayidi eno yonna bweti okuma wano mujja kutambula nga mudde eno. Abatudde sayidi eno bamaama mwenna mujja kutambula nga mudda ku mmeeza ziri.